Nsisamba gamba nti Yoweri Museveni ne tiimu ye giyite Muhoozi Project bazze basensera ebitongole eby'amawulire era nga bannamawulire naddala abo abawagira Robert Kyagulanyi Center President wa Uganda abasinga bagobeddwa ku mpewo okubeera nga tebakyaweereza mawulire olw'ensonga esimu. Era bannamawulire naddala mu BBS Telefina waliwo abadde baagala ennyo naddala okuweereza ebifa ekamooca. Abasinga bano babakutte ku nkoona era ne bagobebwa era nga basse batiisibwatiisibwa. Drone yange etegeezezza waliwo munnamawulire gwe bayita Sesanga Batte azaatiisibwatiisibwa. Yayitibwako mu meeting eyakubirizibwa ow'ekitiibwa Kiwalabye Male mu bisenge bya Bulange Mengo ne bamugamba lwaki teweesonyiwa bya Nuupu. Bw'osoma amawulire erya Bobi Wine olisuusuuta. Sesanga Batte abakulu bano baatuuka n'okumugamba ani yakuwadde olukusa okuwa eddakiika ezo emmotoka ya Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ogiwaana nga bwe wagiwaana. Sesanga Batte drone zange zintegeezeddwa nti omwezi oguwedde nga gutandika guyite ogwokutaano abakulu mu BBS Telefina baamuyita ne bamugamba Sesanga Batte ekiriwo okimanyi nti nedda tuzze tugoberera olwana gavumenti era Sesanga Batte ensonga zo gwe wennyini twakuwooninga naye olemezzaamu. Bobi Wine yakusasula sente gwe ze tukuwa lwaki oyagala okusosoota ensonga za Bobi Wine? Sesanga Batte ne bamugamba ne bamugirayo ziposti z'abadde apostinga naddala ku mutimbagano ogwa social media. Sesanga Batte abakulu bano ne bamuweereza mu disciplinary committee ku BBS Telefine ekuliwo omukulu Saimo n'abalala ne bamugamba n'omukulu Mukiibi bangambye Mukiibi omugave ne bamugamba ekiriwo oda yavudde waggulu. Sesanga olina okuva ku mpewo mu mbeera yonna kubanga abakulu abalina emigabo mu BBS Telefina bakirabye bulungi nti olina gwokolera mu opposition. Ulire mboozi mukwano gwange Sesanga Batte yalowooza nti byakusaaga era Sesanga Batte baamuyita bukubirire ne bamuwa ekibaluwa ekimugoba. Sesanga Batte bwe baamuwa ekibaluwa ekimugoba ku BBS Telefina yalowooza byakusaaga n'agezaako bagamba nsonga ki engobezza ne bamutegeeza genda ekamooca bakuwe omulimu. Drone zange zintegeezezza nti Sesanga Batte tebaakoma okwo iso semwai n'ebitongole ebyenjawulo baatuuka ekiseera ne bamunoonya era nga Sesanga Batte drone ziŋŋambye nti embeera ye abakulu bano bamunoonya. Bw'atamanyi Sesanga Batte njagala okukulagako era nkulage ne threatening messages drone ze zimpeereza. Yo Sesanga Batte ekyamugobesezza ku BBS Telefina olw'okubeera nga ensonga za Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda abeera azoogerako. Sesanga Batte waliwo akabondo k'abannamawulire akaatwala bu recordings bwe mu semwai era nga Sesanga essaawa zino aliira ku nguudo. Sesanga Batte ntegeezeddwako mu nnyumba ye drone bwe zaatuukayo ne zisanga ebifaananyi bya Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamugamba olabye ewaka woosula kati oli munnamawulire ki? Era nga Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yategeeza Batte nti ebifaananyi by'opostinga byebyo Bobi Wine ng'ali ne mukyala we. Bobi Wine akoze kino ne bamugamba Bobi Wine omwagaza ki? Sesanga Batte waliwo ekifaananyi ekyeyolese ng'asinkanye Secretary General owa National Unity Platform omukungu David Lewis Rubongoya. Ekifaananyi kino kyayongedde okusamba eddogo, kyayongedde okusamba enkalabwa. Njagala okubuulira kamba we obubaka mugenda kutya ensi. Sesanga Batte ekifaananyi kino lwasinkanye Secretary General owa National Unity Platform abanyamulenge ne bagamba mwana mulenzi Sesanga Batte ebifaananyi byo n'abaana abamu aba National Unity Platform semwai ne iso babifuna.
era Semwai ne Iso bazze bakutambulirako. Ne mu BBS Telefina waliwo boyita mikwano gyo naye nga si mikwano gyo. Sesanga njagala okutegeeza weegendereze kubanga bantegeezezza bakimanyi waliwo sitole gye wali ogoberera mu byaliwo mu kukwata ba Edi Mutwe n'ebbanga lye baamala mu kkomera. Sesanga batte oli munnamawulire bategeezezzaako nti sitole eyo kuba engeri gye watambulira ku campaign trail waliwo sitole gye wafulumya era nga abamu ku banyamulenge ne bakitegeera nti ogiina. Mission gye bapulaninga Sesanga batte bagenza okiraba nti sitole eno gy'ogenda ofulumya egenda kuwanika National Platform ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ne bagamba omwana ono tuyina okumuggyawo bunnambiro. Era mu sitole eyo waliwo ekifaananyi nga kino ekiraga bwe mwali mu campaign trail. Sesanga lwaki bagenda kuggyawo ensonga bakwataganye n'abanyamulenge abali mu BBS Telefina ne bagamba tumunyige. Bwe tumunyiga nga twamugoba dda ku BBS ekiddako tewali ajja kubuuza. Nja okutegeeza Sesanga batte wonna wooli nti okugobebwako ku BBS Telefina kulimu abakulu bano wammanga era njagala owulirize bulungi ng'abamu bannamawulire banno era nga Haji Kaziwe Bashir Mbazira. Kaziwe Bashir Mbazira yategeeza MK muyite Oscar Rugaba n'amugamba waliwo omuvubuka alabika ayagala kujjajja wange era n'amawulire gaweereza galaga ayina sayidi gy'aliko. Ne babuuza Kaziwe Bashir Mbazira nti tukoze tutya tumuggyewo. Accidenti muwala wange Nusfa Nakato gye yagwako drone zintegeezezza yali etajetinga Sesanga batte kubanga baafulumya amawulire ne bagamba bakama baabwe nti waliwo Sesanga yali alina okugenda okukwata ebintu by'amolo. Sesanga batte bano abaagala okusaanyaawo ne bakitegeera nti okoze eki ogenze. Bo bwe bakimanya nti ogenze bo tebakimanya ekwasayininga mu BBS nti gwogenda okukwata ebyomolo. Munnange bwe bakimanya nti gwogenda okukwata ebyomolo n'okubira mukwano gwo omunnamawulire eyali mu mmotoka y'Abanusfa kitambirike. Bo baali balowooza Sesanga yawedde. Wuliriza emboozi ogenda kutya. Batte wagendako mu ofiisi y'omukyala Zaala Luyulika era drone ne zikulaba ng'oli mu kusonga mu kifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'olaga nti ye mukulembezeewo. Bashir Kaziwe yakozesa ekifaananyi ekyo okulaba nga bakunoonyaako kye bagenda okukola okufa n'okuluma essowaani.